إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد atenderezebwa Allah nyini buyinza omusasizi wa byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi era nga ye mulabirizi waffe. Tumwebaza Allah olw'ebyengero ebingi byatugabirira kubanga bwe tukeera ku makya twebaza ebyengera Allah byatuwa tetusobola kubimalayo, naye beera nga mbebaza obeere nga mbasiima olemenga kubeera mu bantu bakuba mimiro. wala in shakartum la azidannakum, yenna yebaza Allah amwongera bwongezi. ate ebyengera Allah byawadde banno tebigezanga ne bikulumya omutima n'okuzimbya ekifuba, beeranga mwanjulukufu. Sabanga busabi Allah naawe akuwa ebyengero ebifaanana n'ebyabanno n'okusingawo, kubanga ne bw'onoonyiiga nga Allah alina baawadde, ne bw'onoonyiigira abo Allah baasitudde mu madaala, Allah tagenda bibajjako abiwe ggwe. Era kakasa nti amawanika ga Allah gajjudde. Allah okuwa ebisinga ebyoyo tekimutwalira buzibu, era Allah okuwa tamala kujja ku balala naawe asooka akuwe. wabula wasalu llaha min fadlihi, Allah tumusabenga ebiki ebirungi bye. Mbalamira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala era tuyitirize okukola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala, n'okukuuma eddiini yaffe n'ey'obusiraamu tugifeeko nnyo okubeera nga tugikuuma nga tugisoma, kubanga ensi eno ejjuddemu ebikemo bingi. Nyweza eddiini, soma obusiraamu. Tuli ku akhiru zaman, omulembe ogw'enkomerero. Faayo nnyo ku ddiini yo eneekugasa nga weebase mu kaburi. Mulaba basseeka abamu basomesa ne wabeerawo abaddu nga bo bali awo bayiwa mu buyiyi mazzi. Sheekha akutegeeza kikuyamba kigenda kubbulula ku akhira, naye nga ye oli awo, oli ali awo bubeezi. Si seeka teyasoma busiraamu, wabula nga ye aliwo okuyiwa mu maki mazzi. Kati eddiini yaffe ey'obusiraamu tugisome tugyetegeerere, twewale ebitubuzaabuza, twewale ebitujja ku mulamwa ogw'eddiini ey'obusiraamu. Eky'omukisa omulungi, obusiraamu bwaffe buli kiriya, bulina Qur'ani etakyukakyuka, bulina hadisi za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yayogera, alladhi la yantiku anil hawa. Omuntu okunyweza ebyo byokka ebibiri kimumala okutuuka mu maaso ga Allah n'obusiraamu ddala nga totunulidde biki birala byonna. N'olw'ensonga y'eddiini tugisome nga tujijja mu Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tuli mwaka 2025 ku saidi eno mbala ey'ekizungu. Abamu tuli basanyufu, abamu tuli banyiivu nga twejjusa omwaka gwe twabaddemu, naye ne twerabira nti ebiseera byonna biri mu mikono gy'ani? Gya Allah. Oleme kuddaawo okusanyuka, oleme kuddaawo okunakuwala, wabula koleramu ebinaakutuusa mu maaso ga Allah by'ayagala, era okoleremu ebigenda okuzimba ebikutwala mu maaso. Banga omuntu ayinza okusanyuka, Mungu yatuwonyezza 2024 kati tuli mu 2025 naye nga tamanyi nti omwaka gwalimu mwe muli ajali ye. Abaffe 2025 gwe wayingidde ogenda kutambula naye oba 2025 yagenda okutambuza? Bintu ebyo bibiri bya njawulo. Abaffe ogenda kutambula ne 2025 omwaka mwe tuli, oba 2025 yagenda okutambuza? Kubanga abantu buli kiseera buli ddakiika bakola ki? Batambula, bafa, bajjulukuka, basinkana Allah mu mbeera ez'enjawulo. Akati leka kudda wano osanyuke, weeyagale, olabe nga bw'omazeeko omwaka guli, naye abaffe olimu abo abagenda okutambula ne 2025 oba 2025 yegenda okutambuza nga mwe muli olugendero olukutuusa eri Allah. Ati buli musiraamu yenna alina okubeera n'amagezi amalamu, aleme kutunuulira biki ebimulemye, wabula alongoose ebyo byonna ebizze bimukola ki? Bimuyitako. Okuba kusaala anyiikire, okuba kuwa zaka anyiikire okuwa zaka, kola emirimu emirungi nga weetegekera okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga okutambula kw'obudde n'okukyukakyuka kw'ebiseera kutusembeza mu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwe tuliko ahkamul makabir, ennamula z'obusiraamu, ahkamul makabir fi shari'ati al-islamiyya. Ennamula z'obusiraamu ku kaburi, ku limbo, ku bijja. Ennamula ezo twagala okubeera nga tutunuulira mu busiraamu. Ennamula z'obusiraamu ku ntaana, ennamula z'obusiraamu mu limbo mwe batuziika, omuziikibwa abasiraamu. Ennamula z'obusiraamu ku bijja byaffe gye batukola ki? Gye batuziika abamu abasinga obungi. Amateeka ago gonna tugenda gatunuulira, tutunuulire obusiraamu bwalamula butya entaana n'amateeka agafuga entaana, kubanga abasiraamu bangi twerabira nti eyo nyumba ejjuddemu abantu abangi, ate gye tugayaalirira okulaba nga tutegeera ennamula z'obusiraamu ebizikwatako. Omuntu n'abeera nga atunuulidde kimu kyakufa naye n'atatunuulira mateeka gafuga ki? Gafuga ntaana. Abantu bangi balina gulu okusukka ekkomo ku ntaana, okusukka ekkomo ku bijja, okusukka ekkomo mulimbo mwe tuziika. Abamu oluusi ekkomo nga famire zirina embeera ezaazo ku bijja, abamu amawanga galina enziika gye gaziika nga yaago kabira. Ne twerabira nti obusiraamu bwateekawo ad-dawabit ash-shar'iyya, ennamula z'obusiraamu ezifuga entaana. Naye nga sinatuuka ku bigambo ebyo bye njagala olwaleero okwogera,
katusooke tukole remarks ku kufa kwa muganda waffe Honorable Muhammadi Segirinya gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah amusaasire era amusonyiwe. Nga ffe abasiraamu nahkum bidawahir, tulamula ekyo ekiri ku ngulu. Allahu yatawalla as-sarail, ebyomunda ebyekwese ebyo Allah yabikola ki? Allah yabimanyi. Muganda waffe tumulamula nti yafa muki? Musiraamu, era teyeegaanako busiraamu, era yaziikiddwa mu busiraamu. Tusaba Allah ng'omuntu ng'omutonde abeera n'ensobi, Allah abeere nga azimusonyiwa. Ate era ng'abasigaddewo abalamu tufumintirize era tufune ekyokuyiga mu kufa kwa muganda waffe Segirinya Allah gwe yatutte mu myaka egyo emito, mu bulumi bwawangaalidde mu bulwadde, mu kusoomooza kwayiseemu, naddala nga tusaasira omuzadde maama we yamubaddeko ennyo, teriyo alina bulumi bwenkana maama oyo, era teriyo asobola kunyolwa nga maama wa Segirinya. Abantu bonna abaziise Masaka baavuddeyo, ye yasigaddeyo n'abaana ne famire. Naye ndabye olwaleero ku makya obutambi obumu ne neewuunya bannayuganda nga mulimu abantu abavuma omukyalo oyo mu kumuwemula wakati mu bigambo ebitayisibwa mu kamwa. Naye omukyala afaanana bw'atyo eyafiiriddwa omwana we ku myaka egyo emito, gwalwazizza ebbanga n'amulaba ng'alaajana n'obulumi, omuntu akeera atya n'alikoodinga ebigambo ebibi ebivuma omukyalo oyo okumukakkanya olw'ebyobufuzi ebitagenda kututuusa ku buwanguzi, wabula tuyitamu biki? Biyite. Njagala okubasabira tubeere n'okusaasira, si nti buli kintu kyonna kirina okwogerebwako okusaasaanyizibwa. Nammwe muli baana mwazaalibwa abakyala abasobola okuba n'obulumi nga maama wa Segirinya bw'alina, naye ate mu kaseera kaalimu mwali mulekedde ekiki? Ekitiibwa kye nga maama w'omugenzi, n'atakakkanyizibwa, n'atayisibwamu maaso, n'atawemulibwa, kubanga obulumi bw'alina teriiyo kizibu nga kufiirwa mwana. Omwana w'omuto gw'abadde alinamu essuubi mu myaka emito egyo ataweza myaka 4, Allah n'amukutwalira mu mbeera ey'obulumi wakati mu bigambo byawulira ebiyitirivu nga buli omu ayogera bibye, gundi yamutta, gundi yakola kino, gundi yakola kiri, obwo byonna bulumi. Naye ate abantu abamu ekyo tebakitunuulidde, bali mu kujolonga mukyalo oyo, osanga nga n'abamu ku kitanda abagenzeeyo baluki? Balubatu. Kale we mbasabira baganda baffe mwenna tuleme kuyita we twalikomye. Ate obusiraamu bwawa buli muntu yenna ekiki? Ekitiibwa. Newe twabukana nga mu byobufuzi togezanga n'oyingira mu kitiibwa ky'omuntu, togezanga n'ojolonga omuntu okumukakkanya. Ebyobufuzi abantu babibeeremu bibaawuleyo, naali mu kibiina bwe kityo, naali eri, naye togezanga n'okkakkanya ng'oli ku kitiibwa kya muki? Kya muntu. Kubanga ffenna tetusobola kutegeera kyekimu, kubanga ffenna tetusobola kuwagira kintu kimu. Naye ekitiibwa, mukyalo oyo tumusaasire, tumulumirirwe, kyayitamu kiki? Kinene. Ekyokubiri kye tuba tuyiga, tulina okwetegekera okufa. Twetegekera okufa mu mbeera yonna. Allah atwala abantu w'aba ayagalidde.
abamu balwala abamu tebalwala, abamu n'abatwalira mu bulumi ne bapookya n'endwadde nga muganda waffe zayiseemu. Naye buli kiseera kyonna istaiddu lil mauti, weetegekera okufa ofe nga oli musiraamu. Saawa yonna Allah tumusinkana. Gana amalala g'ensi kati munnaffe yagenze, byonna ebiriwo boogeza mwogeze butambi, obusaana n'ebitasaana. Ekirala tulemenga kuzannyira ku bulamu bw'abantu nga balamu. Omuntu agenda n'alwala awo n'abagamba nina ekinnuma, oli n'aga nti ali mu katemba, oli n'aga nti oyo njagala ndabe kabuli ye. Ffenna lyekkubo, tozannyira ku bulamu bwa muki wa muntu enjawulo okusookayo, naye ffenna Allah tutwale essaawa yonna. Ntegerekisi n'olw'ensonga eyo ebyokuyiga mu kufa kwa muganda waffe bingi biyitirivu. Ng'era bwe muba muyiga mumanye nti ddala opposition embeera yaayo mwagirabye ne mulaba ne sayidi eya gavumenti. Sayidi ezo zombi muzifunemu ebyokuyiga, muyige mu opposition, muyige ne sayidi yaki ya gavumenti, musobole okusabira eggwanga lino okugenda muki mu maaso, muleme kubiraba bulabi kuteekaawo buteesi. Kale ebyokuyiga bingi, n'ekyensembyayo ku nsonga eyo, baganda baffe abasiraamu naddala abali mu byobufuzi, twawule ebyobufuzi n'obusiraamu. Wakati w'obusiraamu n'ebyobufuzi enjawulo nnene. Bw'oba oli mu byabufuzi ng'oli musiraamu, kkiriza obusiraamu bukufuge. Omuntu bw'afa, ekitiibwa ky'omusiraamu kiri mu kumwanguya kumuziika, kubanga ne bwasigalawo ebbanga, ne bwabeerawo ennaku, tetulina kye tugenda kuzza, wabula ate tusigala twonoona. Ebyobufuzi bisobola okusigalawo ne byogerebwa, naye nga munnaffe akoze ki? Aziikiddwa. Kati baganda baffe abali mu byobufuzi nga muli basiraamu, mwawule ebyobufuzi n'obusiraamu. Omuntu bw'aba afudde, oba honorable, oba minisita, oba prime minister, kaabe pulezidenti, nga musiraamu, ayangulizibwe aziikibwe mu busiraamu. Obusiraamu kye bugamba, ekitiibwa ky'omufu kiri mu kumwanguya kumuziika. Naye enkola eno abantu bagenze bagikoppa ey'okulwisaawo omuntu okumuziika. Oli n'atuuka n'okgeraageranya, nabbi yamala ennaku mmeka? Gwe toli nabbi. Okuggyako nga waliwo ensonga eteebeereka, shariya gyetunuulira. Naye oli n'atuuka n'okukola ekiraamu nga musiraamu, n'agamba musooke mundeke ennaku 7 ku nsi, okoleko ki? Allah akuggyeeko biwedde. Ate era omufu aba ayagala kgenda agaba n'ebyo bye yakola. Muganda waffe tumuteekayo ne tumuleka awo, naye ne bazunza mayiti, ono n'ayogera kiri, oli n'ayogera kiri, ne bagitwala egindi, omuntu n'agenda okuziikibwa nga n'abantu tebakyalinamu kulumwa kwa kufa, wabula bagufudde mukolo gwa byabufuzi, gwa byanfuna, gwa kusolooza maki mabugo. Twawule ebyobufuzi n'obusiraamu. Omuntu bw'afa nga musiraamu, obusiraamu bumutegeke bamuziike. Ebyobufuzi byammwe mubisigalemu ng'omuntu amaze okukola ki? Okuziikibwa, kuba ekitiibwa ky'omuntu kiri mu kumuziika. Thumma amaatahu fa akbara. Omuntu bw'amala okufa akola ki? Aziikibwa. Era ge mateeka gendiko olwaleero, amateeka agafuga entaana ge natandikako omulundi ogwayita. Ensonga ezo nga nzimaliriza, twayogera ku mateeka agafuga entaana, era ge mateeka agafuga limbo n'agafuga ebijja. Twayogera entandikwa y'okuziikibwa kw'omuntu ku nsi kuno, nga Allah yatuma ekinyonyi ekiyitibwa ani?
namuŋŋoona. Kabiru bwe yamala okutta muganda we Habili ng'alemereddwa engeri gy'ayinza omumuziikamu, fabaatha Allahu guraban yabhath fil ard, Allah n'atuma ekinyonyi kinnamuŋŋoona ne kitta kinne waakyo, ne kitandika okuziikula ettaka kirage oli omuntu aziikibwa atya. Era Kabiru yavaawo nga yennyamidde n'aga nti ya wailata, ndabye nnyo. Tuli ffenna ajaztu an uwariya sawata akhi, nemereddwa okuziika obwereere bwa muganda wange, omubiri gwe. N'olw'ensonga eyo baganda bange, okuziika omuntu kitiibwa kya muntu. Thumma amatahu fa akbara, omuntu bw'afa aziikibwa, okwawukanako ebisolo. Mulaba embwa bazitomera ku makubo ne zivundira okwo, ne basuula kasasu, ne basuula mu kinnya, moroka ne zijja nga ziziyitamu. Naye teriiyo muntu afa kaabe mulalu, kaabe nga talina babe, ne bategeera nti afudde n'atakola ki, n'ataziikibwa. Ekyo Allah, karaama eyo Allah yagiwa omuntu. Kati obusiraamu tebwateekawo buteesi ntaana kuziikibwa kwa muntu, oba limba abantu mwe baziika, oba ebijja mu famire zaffe gye ziziika. Shariya neetateekawo mateeka gafuga al-kuburu awil makabir, entaana oba limboozi, cemeteries omuziikibwa abantu. Njagala ntandike n'amateeka agafuga ziyaratul makabir, okulambuula abantu abali mu ntaana, ashabul kubur, abantu abali mu ntaana. Famina sunna, kya mu njigiriza ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, au yustahabbu, kyagalibwa mu busiraamu, ziyaratul kubur, okulambuula abantu abali mu ntaana. Ng'ekigenderwa mu kulambuula abali mu ntaana, addu'au lahum birrahma wal maghfira, okubasabira Allah, okubasonyiwa, okubasaasira, kubanga obulamu bwa wansi awo buwanvu. Teriyo amanyi myaka emeka gyagenda kwebakaawo, teriyo amanyi myaka emeka gyagenda kuvaawo, kubanga okuzuukira Allah yakwesigaliza. Teyakubuulira nabbi wadde malayika emuli ku lusegere temanyi tugenda kuzuukira ddi. Kati omuntu buli walambuula abafu, keeba entaana ya muntu omu, keeba entaana ya mukyala, akimanye nti ekigendererwa kye addu'au lahum birrahma wal maghfira. Ekintu teyo si kirala, kubasabira Allah abasaasire, abasonyiwe. Njogera ku ntaana ez'abasiraamu ez'abakkiriza. Ntegerekisi ekyokubiri ekirimu at-tadhkiratu bil mauti, omuntu okujjukira n'okufumintiriza, okwetegereza ajjukire okufa. N'ogaba bano be basajja abaali ab'amaanyi abeebase mu ntaana wano, abasajja abaali bannaggagga, kubanga bannasantege si baggala, baali ku nsi kuno ne bakankanya ensi eno, ne babeera mu byobufuzi, ne babeera mu ssente, ne babeera buli mbeera yonna eyaliwo. Bw'otuuka kabuli ye nga ggwe yali amanya embeera gye yalimu, n'ogaa nti la ilaha illallah, ffenna tugenda kufaanana kino. N'otuuka ku ntaana z'abasajja abaali abamanyi nga beebasaawo wansi w'ettaka, Sheikh Abdul Karim Sentamu, Sheikh Sekimpi,
bali ludda waabwe. Bw'otuuka ku ntaano jjukira n'ofumiitiriza okufa. Bw'oyita ku ntaano ya Sheikh Muzaata eyayogeranga talina gwatya kweŋŋanga, naye olwaleero asirisaawo. Ne bw'omuterawo omuzindaalo, ne bw'omugaa nti waliwo olutalo oluba luseewa, tasobola. Kati okulambuula entaana mulimu okujjukira okufa. Bw'ogenda e Uhudi, basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye baafiira, be batta mu lutalo olwo abawerera ddala 7 omuli Hamza, Mus'ab ibn Umair, abeebasaawo emyaka emeka? Myaka 1400 n'omusobyo, kubanga be baasooka nabbi. N'oga be bano abali mu ntaana abatasobola kwogera, naawe n'oga nti enkya ŋŋenda kufaanana ekyo kye bali. Yeyo message ennene eri mu kulambuula entaana. So mu kulambuula entaana tetugendayo kusaba bafu, tetugendayo kutegeeza bafu byetaago byaffe. Omuntu agenda n'abeera n'omusango mu kkooti nga gumumazeeko emirembe, n'ayagala agende eri abafu abategeeza ebizibu byayitamu. Oli n'abeera ne safaari ng'alina olugendo, afunye visa agenda Canada, afunye visa agenda Japan, n'ayagala asooke mu bafu abannyonnyole. Ekyo kikontana n'obusiraamu. Omuntu mu kulambuula abafu ekisookera ddala addu'aa'u lahum birrahma wal maghfira, kubasabira Allah abasaasire, abasonyiwe. Ekyokubiri afumiitirize ku kufa. Kye bali kyogenda okubeera enkya. Nga bw'olaba entaana yaabo ey'ensonda ennya, naawe gy'ogenda okubeeramu. Ku nsi kuno kwali kubaddeko abantu ab'amaanyi abatalina maanyi g'olina. Abaali ba pulezidenti baalaga lumwawo entaana y'Obote nga kuliko ne Bukamuje. Eyali pulezidenti Kamuje obunyonyi buli okubwetala, bwasimanamu ebinnya. Tebateekawo omusirikale, naye bamuteekawo tewaliwo bodyguard. N'abalala bonna olwaleero abalina ba bodyguard, enkya ekyo kyolaba munno kyali kyogenda okubeera. Kyolaba seeka munno gwe baziise, naawe seeka enkya wogenda okufaanana. Kyolaba naggagga munno nga bamutadde mu kabuli, naawe kyogenda okufaanana. Kebenga entaana esimeetingiddwa, bagitaddemu ttarazo, bagitaddemu amataala, bagitaddeko decoration yonna, tekirina kye kiyamba mufu. Ekiyamba omufu biki byabadde aliko byakola? Abadde akkiririza muki? Gwe tolaba abantu mu kuziika, omuntu agenda n'afa ng'enfa gy'afuddemu yakibwatukira obanga ekanga. Nga olaba muganda waffe Ssegirinya bwe yafudde, baga ono yamuwa obutwa, ono yamutta, kabe kasinge nga n'abamutta bazze mu maziika. Naye ne batamanya nti munnaabwe kyali enkya kye bagenda okufaanana. Kubanga osanga n'omutemu oluusi nga waali ngazze mu bakugenda okuwerekera, asobola okuleeta n'amabugo, n'awandiika n'ekiki, n'ekiwandiiko ekikubagiza famire n'okugisaasira. Naye ne yeerabira nti munno kyalazeemu, naawe enkya kyogenda okufuuka. Mu kulambuula abafu, mu kubatoolera salaamu, tufumiitirizaamu ebintu bibiri: okujjukira okufa, tinaffe tufuuka kye bali essaawa yonna. Ekyokubiri, okubasabira, kubaleetera salaamu nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'ayigiriza. Kiri mu sunna omuntu yenna agenda okutoolera omufu salaamu okwogera ebigambo bino:
assalamu ala ahli diyari min almu'minina walmuslimin wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna walmustaakhirin wa inna insha Allah bikum lalahikun. Byebigambo ebyo byetwogera nga tutwalidde baganda baffe salaamu abeebase wansi w'ettaka betugenda okufaanana kyebali naffe kyetugenda okufaanana. Assalaamu ala ahli diyar, emirembe gibeere ku mmwe abali mu nnyumba zino, ezo nnyumba zaabwe z'abafu. Min almu'minina walmuslimin, mubaali abakkiriza, mubaali abasiraamu, tubasabira emirembe gwe muli. Allah abaseeko okusaasira, abaseeko emirembe mu kabuli mwe muli. Wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna walmustaakhirin, Allah asaasire mu mmwe abaasookayo n'abagenda okujja oluvannyuma, abaasookayo n'abagenda okujja oluvannyuma. Gwe n'oyogera ebigambo ebyo n'otafumiintiriza nti naawe nkyofuuka mayiti. Wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna walmustaakhirin wa inna insha Allah, tukakasa Allah bw'anaaba yagadde, lalahikun, tugenda kubasisinkana tubafaanane tubeere kye muli. Ekyo tekiriiko insha Allah, ffenna tuli bakola ki? Bakufa. Omuntu bw'alambuula entaana byebigambo ebyo byakozesa. Bw'aba ayagadde inshaa, bw'aba ayagadde agenda awali entaana, oba kitaawe oba nnyina oba entaana y'omuntu gw'amanyi, n'ayimirirawo n'amusabira edduwa ey'enjawulo, bw'aba ayagadde. Kubanga eyo salaamu yawaki? Ya bonna, yawamu. Kati babaziise ku bijja byammwe, muli senga, maama, taata omuto, muganda wa gundi, baabawo, baki baki, noga nti assalaamu alaikum ahla diyar, mirembe gibeere ku mmwe abali mu mayumba gano. Kati bw'oba oyagadde ng'omanyi taatawo we baamuziika wali mukati mu mutuba oba maamawo, obusiraamu tebuggaana n'ogenda n'oyimirirawo n'omusabira edduwa ey'enjawulo, so si kumusaba, n'omusabira edduwa ey'enjawulo, n'oyimirira ku ntaana ye. Tuli ffenna n'omusabira Allah amusonyiwe, amusaasire. Ne bw'oba ebigambo byogedde mu Luganda, bambi okulambula okufa mulimu okufumiintiriza ku kufa, mulimu okutoolera ku bafu abo salaamu, okubasabira. Bino bye bitakkirizibwa nga tulambula entaana. Mulimu abantu abagenda okulambula entaana ate nga bagenze kuzisaba byetaago. Oli agenda n'abeera n'omusango mu kkooti gumumazeeko emirembe teguggwa, n'agaaka ngende ntoolere ku mufu salaamu, mutegeeze ensonga yange, mutegeeze ebizibu byange. Tekikkirizibwa. Ng'era bwe kitakkirizibwa ng'olina olugendo okusooka okulambuula abafu, obategeeza ebyetaago byo oba okubasiibula. Kyetukolayo tumaze okukiraba, kutoola ki? Na kubasabira Allah abasaasire, abasonyiwe. Ate nga naawe ofumiintiriza ku lugendo olwo. Abantu abamu balina enzikiriza eyawukana n'obusiraamu mu bafu. Bamanyi nti abafu balina omugaso gwe babatuusaako. Bamanyi nti abafu balina obuzibu bwe basobola obbatuusaako. Angende mulambuule neme okumuloota ennyo, angende mulambuule ensonga zange azinkolereko,
abamu bakwata n'obudomola obwawuzu ne babuteerawo abafu ne baga nti basaala bafuna wuzu. Ago majini gennyini agabaliko amalongo bwe gaba majini gennyini agannamaasaasaana omuntu okusuubira nti ateekawo akadomola akateerewo muki omufu n'asanga nga amazzi temuli naga muzeeyo asaala ati ng'oliko majini. Teriyo mufu ali mu kaburi asaala, teriyo mufu era obusiraamu tebukikkiriza kuteerawo mufu budomola bwawuzu n'omukalabanda kujjawo ng'oliko majini gennyini agannamaasaasaana. Otherwise tumaze okulaba ebikolebwa eri abaki kati bino tebikkirizibwa kukolebwa ku bafu. Omufu tetumusaba wabula tumusabira. Era nga bwe kitakkirizibwa kusalira mufu ku ntaana ye kisolo, nogenda n'osalirawo endiga abeere mirembe muzimu gwe guleme kudda. Ebyo n'okola byaki? Siraamu tebubikkiriza. Abamu batuuka n'okugamba nti abafu temubalambuula mu ttuntu, emizimu giba gyetala nnyo, mubalambuule ku makya na kawungeezi. Bannange essalaamu y'abafu teriiko budde, oba mu ttuntu oba ku makya oba kawungeezi. Batoolere ki? Kati ate wano ewaffe e Uganda waliwo amateeka agasobola okutwawula ku nsi endala. Kati wogenda mu Buwalabu bo baziika n'ekiki n'ekiro. Saawa zino baada isha bagenda kuziika, baada subuhi baziika. Naye wano ewaffe kizibu okusanga abantu nga baziika baada ki? Baada isha. Ke tebasobola kukusanga essaawa zino oli eyo nkoowe ozze kutoola ki? Salaamu kiro ssaawa 3. Bantu bakuteebereza ebikolwa ebibi ebyekisiriku. Naye bw'obeera eri mu nsi ezifaanana bwe zityo ntegerekisi nga bo tebakirinaako buki buzibu, ekyo kirala. Kati olina okumanya nti ensi mwendi essaawa zino ssaawa 4 kiro sisobola ate genda mu ntaana ku bafu kubijja nti ngenze kutoola ki? Era ogenda okulaba omuntu agenze mu ebyo akolerayo birala, yeeyambudde, yeetooloola entaana, abakuulakuulako omuddo, alina eddagala ly'abazizika, ataddewo emikalabanda. Abamu bateekawo n'emisaalo naddala ku ntaana z'abawalimu abamu be basuubira nti baali bankizo. Oli ateeka wali omusaala ne tasbih akalaadi bwe kati, n'ateekawo omusaala n'emikalabanda n'akalaadi. Abamu ne bateekawo nti buli ajja okulambuula asooka kusaala akabbiri. Eyo esswala tekkirizibwa, teriyo. Hathi bida. Era bw'oba osaba omufu manya nti eri ekkubo erinza n'okutuusa mu shiriki. Ezo entaana gye ziri ez'abantu abaalina enkizo mu busiraamu, ng'abamu bwe batyo bwe baziwunda. N'ateekawo omusaalo wali n'emikalabanda n'ezinzimiya ne tasbih. Kati buli ajja okuleeta salaamu asooka kusaala akezi, naye ng'osaala zaaki? Tahiyatu lilmasjidi ammaadi, tahiyatu lmasjidi awo bwe bagiyita oba tahiyatu lqabri, kubanga ne mu busiraamu teriyo. Katuleme kukola bintu bitakkirizibwa mu busiraamu. Ntegerekisi, tuleme kukola bintu bitakola ki? Bitakkirizibwa mu busiraamu. Abantu bangi bakola ebintu bingi ebyewuunyisa eri abafu olwa kalica. Oli n'atuuka n'okugamba ebyo bya nnono. Nze siri musomesa wa nnono, I'm very sorry. Nze nsomesa busiraamu.
era bw'olaba nga kyenjogedde kikontana n'ennono yo mukkiririza nze siri musomesa wa nnono era siri mwogezi wa nnono, njogerera buki? Nze nsomesa busiraamu. Okujjako oba oyagala kunkyalenjinga nti obusiraamu tebwasomesa butyo, yeno hadisi entuufu esomesa ku ekyo, awo you are welcome. Naye agatta byensomesa n'abigatta n'ennono, gw'oli off topic. Nze nsomesa obusiraamu, nabbi yagamba ki, Allah agamba ki, so si bya nnono. Ayogerera eby'ennono bali mmengo, nze wano njogerawo bya buki, bya busiraamu, siri mwogezi wa nnono zammwe. Kati twogera ebintu by'obusiraamu ate oli n'abigatta n'eby'ennono, naga naye ennono yaffe ng'igamba bweti, ate seekaawo nga ayogedde bw'ati. Zinjogerera busiraamu, nabbi kyensomesa. Amateeka tubula ngambye amateeka g'obusiraamu agafuga ki? Entaana, so sa amateeka ag'ennono. Kati saagala mbigatte, twogera amateeka ga buki, ga busiraamu. Kyagadde tubeere off topic. Obusiraamu ngambye bwe tugenda okulambula omufu edduwa gye tusoma, era n'enjogera ebitakkirizibwa kukolebwa ku bafu nga tugenza okulambuula. Ensonga eddako endala ey'okulima ebijja ku bafu. Mu busiraamu teriiyo mukolo mutongole nga gwa ddiini nga gwa kulima bijja, teguliyo. Nti abantu okubeera nga balima ebijja balina kusooka kwekuŋŋaanya, era bamala kukola mukolo, era nti balina edduwa ey'enjawulo nga bamaze okulima. Ogwo omukolo mu ddiini y'obusiraamu teguliimu. N'omuntu omu bw'ati alima ebiki, ebijja, oba yasulawo n'abirima. Musobola n'okupangisa omuntu yenna n'abirima, so si kumala kuteeka birango ku leediyo. Abeebule n'abeebweya, abajjwa, abazzukulu, tewaba asigalayo. Tulina omukolo ogw'okulima ebijja. Mwawule okulima ebijja n'okulambuula entaana, bya njawulo. Nalabayo atabyawula. Nange mmanyi obusiraamu bulagira okulambula entaana. Teriiyo mukolo gwa kulima bijja nga gwa busiraamu. Okujjako mu nnono zammwe ekyo kirala. Naye nze mu buki, mu busiraamu, mu shariya gye twasoma, the Islamic ruling, teriiyo mukolo nga gwo gw'olima bijja. N'omu bw'ati abirima. So siga nti famire yonna erina kusooka kuŋŋaana erime ebiki. Sheekh, abantu bagenda ne balima ebijja, okujjako mwagala okubuza abantu nga bakolera mu shiriki. Olina aga kankuuleko omuddo, muzeeyi muloota nnyo. Abamu bajjako n'omuddo n'aguteeka ne mu nsawo, abamu bajjako n'ettaka n'ajja nalyo n'alifuula ery'enjawulo. Ebyo mwagala tusomese abantu olw'okuba mbu mulina nnyo hikima. Nalabayo n'omuwalimu eyawandiika awo ku mukutu ogw'aba Biraali, abasomerako ku Biraali, naga tewali seeka mutuufu n'ono mutuufu. Bino birala Sheekh, ate muleke kusussa hikima weetakolera. Oli muwalimu yawula ebintu, leka kuteeka hikima weetakolera. Teriiyo mu busiraamu mukolo nga mutongole nga gwo gwakulima biki, bijja. Omuntu yenna abirima ne bw'abeera ogwo. Nzikirizibwa okubanga ndi waffe Bugerere n'ennima abafu baffe obw'omu bwe nti tekineetaagisa kumala kuŋŋaanya famire yonna. Omulala yenna asobola otukola ki, okumalira abasigadde. Kuli kulongoosa ntaana bafu, awo muddo gumeze katugujjewo, nga tolinaamu kigenderwa kiki kirala. Musobola n'okupangisa omuntu
bwana gundi gwoli mu kyalo eyo batugambye entaana zaffe zakoze ki zazise tulimireko tujja kuwaayo omutwalo agali mu musuubira betuziika enkoowe famire zezeekuŋŋanya ne zigenda ne zirimayo abantu babadde ki ab'ennaku zino famire zezigenda ne zirima ebijja ebyo si zezigenda gwe bateekayo omupakasi waawo akolawo yakola ki yayonja yalima kati abafune babeera nga balulumye olw'okuba ab'effamire tebazze kulima kati nosanga omuwalimu omu bw'alina hikima ali ku mukutu oguliko abayivu abasomera mu biraali ba old students n'asapootinga ensonga y'omuntu ali ku bubuze ayiwanda neewunya hikima gy'olina kati twawula ebintu bino buno busiraamu abantu babulira mu nsonga ne bakoleramu ne shiriki ne bakoleramu ebintu ebitajja bwe munaaleeta tasaahulu ate okulegeza okususse mujja kusuula abantu awaki amazima gasigale nga maki mazima gakuwoomedde tegakuwoomedde gemaki ge mazima okusinziira ku budde omulundi ogujja ngenda kuyingira ku masalatu i'daadul qabri qabla al maut ensonga y'omuntu okwetegekera entaana ye nga tannaba kufa oza mutera okuwulira abantu bangi oli ne yeesimira kabuli naaga eno yeyange ati omulundi ogujja wenja okutandikira awo leero njogedde kuki kukulambula ki entaana ebitakkirizibwa mu kulambula ntaana edduwa gye tusoma nga tulambula entaana nekyensembezaayo okulima ebiki ebijja okuyonja abafu baffe abali omwo nekyenjagala okusembyayo kiri haramu tekikkirizibwa kutuula ku ntaana yonna ndaba abawalimu abamu bagenda eyo ku ntaana n'akolerayo vidiyo ng'abuulira abantu okufa ng'atudde ate ku ntaana nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti okutuula ku ntaana at least otuula ku lyanda ly'omuliro ne likwokya amatafaali ago naye nga totudde ku ntaana naye osanga omuwalimu aleese kamera atudde ku ntaana akubiriza abantu nga abagamba bannaye mwetegekera okufa haji ono yali mulamu ng'alina ssente ate atudde ku ntaana naye nabbi yagamba nti okutuula ku lyanda ly'omuliro ne likwokya kozesa ekigambo ki ne likwokya ki manyi abantu bano aba tiktok mututega emitimbagano olugero oli ng'ate ayongeramu birala amakulu eranda ne likwokya obutuuliro yes oba engoye zo khairun lak kyekisinga obulungi okusinga bw'otudde ku ntaana ate ogiyimirirako oti ofuka otya ku mufu mulimu abantu nga abasajja abashiriku babagambye oba oyagala okuwona ebizibu genda ku ntaana oyo taatawo gwolota oba jjajjaawo simanyi yafa kukolimidde genda ofuyise ku ntaana ye osibe omuzimu ogwo oli n'atabaamu na nsonyi n'agenda ku ntaana n'asumulula empale ye n'afuyisa n'ajjayo obwereere bwe n'ajjayo akadingidike kubanga omushiriku yamugambye waliyadhu billah abantu abali mu ntaana baweebwa ekitiibwa nga we baweebwa nga balamu tetubayimirirako tetutuula ku ntaana tetufuka ku ntaana kiri haramu abashiriku baleme bakozesa nsobi omanyi mushiriku ye muntu akozesa omuntu ebintu ebyewuunyisa ayinza n'okugamba kwata kulaani ogiziika abantu buli ku makya nga tonna saala genda nga wofukewo era omuntu n'agenda n'afuyisa nga we yateeka kulaani ate olaba bagamba gikwate ogiwandiisa omuki omusaayi
era omuntu n'abeera happy. Omusawo yamugamba abashiriku bakozesa abantu kyokka ate ne weewuunya omusawo ono ow'ekizungu alina sensi agenda n'agamba nti ekigenda okukuleetera obuzibu kulya nnyama n'omuwakanya noga sijja givaako ennyama anzija atya ku sukaali n'omunywa naga sukaali si eyatta jjajja naye ate omushiriku n'akugamba genda oziike Kulaani ofuyisengawo wallahi n'ogenda n'ofuyisaawo n'otamuwakanya n'otagamba kyayogedde tekiriyo wabula buli kyagamba okola bukozi. Naye omusawo eyasoma alina sense alina knowledge agenda n'agamba nti okukendeeza ku mubiri gwo sala ku nnyama noga sijja gita kati anzija ku nnyama yagala kunzita wallahi omuntu n'amuwakanya naga sijja givaako bweba yeyatta mmange. Naye omushiriku bw'akugamba genda ofuyise ku ntaana genda ofuka awali Qur'ani wallahi omuntu akikola. Zaaka wa zaaka ma amagezi gano ne gali gutuyawula lwaki bino ebyo n'obikakasa n'obiwakanya tetusobola kuwakanya byagambye. Musajja omu yalina ayagala yawasa mukyala we ng'amwagala naye ng'atambula nnyo safari wagala n'obaovaawo mukyala wo ayingiza abasajja mu nnyumba mukyala we atambula musajja n'agenda ew'omusamiza abakubi b'ebitabo naga mukyala we n'amugamba nti okumusiba genda ekiro nga yeebase okwate ku bwereere bwe bwoti obukubemu ekibatu osomeremu aya eri mu suratu Tariq esemba yegamba etya innahu ala raj'ihi laqadir namuga genda ogisomerewo emirundi 7 ng'obukutte mu bwoti kati weewuunya abantu kyovula we bakugamba nti Allah okugamba nti omushiriku yenna agenda kuyingira omuliro muntu ali mu shiriki bana temwewuunya lwaki ajja kuguyingira kubanga buli kyakola ntegerekisi. Kale amateeka g'entaana gengenda okutambuliramu etunaaba tugamaze tuyingire mu mateeka agafuga Ramadhaani era njagala kubajjukiza nti tuli mu mwezi gwa Rajab era tuli mu nnaku njeru zitandise leero 13 omwezi guno ogwa Rajab gutambula n'ennaku zino ez'ekizungu. Tuli mwezi gwa Rajabu leero 13 gwe mwezi ogw'omusanvu mu mbala y'Obusiraamu. Kitegeeza tubuza omwezi gumu n'ekitundu okuyingira mu Ramadhaani. Bwe balanga Ramadhaani leka kwekanga tinga eyanguye twakamala wano Idi. Tegeera embala y'obuki tuli mwezi gwa musanvu. Wetumala Rajabu tugenda muki Shaabani. Wetumala Shaabani kyeza tubuza omwezi gumu n'ekitundu. Kuno tubuzaako hafu yago leero 13 ne Shaabani either mu bujjuvu bwayo oba obutali bujjuvu either 3 oba 29 deni balangirira Ramadhaani. Era n'ekisembayo mwezi guno mwezi gwa mizizo muyitiriza okukoleramu ebirungi mu Rajabu. Era mwewaliremu okukoleramu amazambi kubanga mwezi gwa mizizo. Buli woyitiriza okukoleramu ebirungi empeera zo Allah azikubisa. Buli mulimu gugejja ate woyitiriza okukoleramu ebibi era bikubisibwa. Muyitiriza okukoleramu ebirungi mwewaliremu okukoleramu amazambi kubanga mwezi gwa miki Abawalabu baaguwanga ekitiibwa hatta fil jahiliya. Busiraamu ne bujja yegimu ku myezi egy'emizizo Allah gyayogerako ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guno gwe mwezi ogw'emizizo Rajab. Bugukoleremu ebirungi situka ekiro someramu Qur'ani yitirizaamu okusaddaaka siibamu ennaku z'oba osobodde yitiriza okutenderezaamu Allah n'okukoleramu tawuba buli kalungi. Sonyiwa saasira gatta oluganda ebyo n'ebirungi buli kalungi. Al amru bil maarufi okulagira ebiki empisa ennungi okuziyiza empisa embi
n'okwegendereza obutasobezaamu kugwa maki mazambi. N'ebigambo ebyo njagala kufundikira nga mbajjukiza tuli mu kaseera ak'okunoonyeza abaana baffe amasomero. Akaseera ke tulimu k'okutunuulira omwana we agenda kusomera wa. Mbasaba nga mbeegayirira ssomero yaffe erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School Empigi Bboza tuligestalinga abaana. Tulina curriculums bbiri oba tusomesa dual curriculum, sayidi ey'eddiini ne sayidi ey'oluzungu. Bigezo byaffe byafulumya ebyeddiini omulundi ogusookedde ddala twakola bulungi, twatuuza abaana 18 bonna ne first grade sayidi ey'eddiini. Mutuwa abaana basiraamu muligestalinga abaana bammwe bajje basomere mu Salifa. Tujja kubasomesa, tujja kubalabirira, tujja kubatendeka kye bateekeddwa okufuna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tukwatireko, atuwa obuwanguzi ate atuteekeko n'olukomera, kubanga n'abalabe baffe tebatudde. Abamu bateekamu ne ssente empitirivu okutukuba ebigwo wansi, naye tuli banywevu. Inna Allaha yudafiu anil ladhina amanu wa amilu salihati. Allah ye mulwanirizi wa buli yenna alongoosa akola emirimu emirungi. Tetujja kutunuulira balabe kye bakola, nani abateekamu ssente, nani abapikamu information, wabula tuli banywevu nti Allah wa kutulwanirira. Ate amazima tegakola ki? Tegeekweka, gayinza okulwayo naye tegeekweka olubeerera. Bibigambo byange ebyo byenfundikidde nabyo eddaruso eno ey'ekitiibwa. Tusinkana omulundi ogujja okujonga waliwo alina ekibuuzo abali ku mitimbagano. Bwe kitabaawo mu ddakiika ezibulayo njagala kufundikira 2 kitundu zennyini n'eddakika 3 n'omukulu wange Kiguli bwe tweddera ogumu ogw'endiga wadde tugirya. Asobola kukola ki? Omuntu bw'abeera entaana y'omuntu atali musiraamu tugirambuula bwe kibanga ekigendererwa kujjukira kufa so si kubasabira dduwa. Allah yakkiriza Nabbi Muhammad alambule kabuli ya maama we atali muki? Atali musiraamu. Namuga agenda olambula entaana, kubanga okulambula entaana kijjukiza okukola ki? Okufa. Olina bakadde bo tebaali basiraamu, tekigaana genda kulambula ntaana ofumiitirize sheekhe. Taata yeebase wano, nange nkya ngenda kwebaka, maama yali wano, kannongoose kaseera ke ngenda okubeera wano. Tekigaana kebe nga si ya musiraamu, wabula kye tutakola yeki? Edduwa kwe kubasabira. Ekirala ndowooza nja kyogera omulundi ogujja okusinziira ku budde, munzikirize ebula eddakika 2 teri alina ddaki maliriza. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.